Sona benemba ziratone be baleeta ebinyanya naye atulaba wanajja kukkiriziganya nange nti mwe naabeeyita ba DJ ba Selector baani mukopye ekintu kino oba oliawo ne mukimalamu n'essupu ne mukyonoona nze gye mpitira eyo bangi nnyo bempulidde abakoppa ebintu bino simanyi oba ndowooza ne copyright naye ekyatusumbuwa Suuna Beni n'embazira abandi badde baafuna copyright ku kintu kino kati ng'alina okukuba ebinyaanyanya alina kufuna lukusa ku bbo ekintu kino nga mukikopperedde nnyo nammwe ate ne mukiyisaawo ne mukyonoona oba bw'onoonya kakati oli mwali mukuba clear music mwenna be twali tubamanyi nammwe mwemanyi eyo naye ekintu bali abantu babiri be twali tumanyi naye kati buli avaayo kituufu naye era naye era enkuba yaabyo bayanjawulo kuba kati Suuna Beni anti kati wuliriza ebinyanyanyanya osobola okuba ekinyanya n'olina akuba ekinyanya n'olina akuba ekinyanya naye enkuba yaabyo eba yanjawulo Suuna Beni mbazira ttone bakuba ebinyanya abaana gye baleeyo mu kyalo nayo basobola okuba nga bakola ki babikuba naye enkuba yaabyo yanjawulo ku bakama bafe abo abakola ki abaabireeta anti kati waliwo ekintu waliwo okuleeta ekintu n'okukoppa okitegeera kati yakireeta kirizagaana akakodyo konna kaba yakireeteramu oba tuyinza musinza bukodyo naye ebinyanya bino of course kale audience yaffe tujja kugamba nti byakajja wadde ffe abaludde eno e Masaka tubadde tumanyi nti bibaddewo naye ng'abantu tebannabitegeera butegeezi bwe byagenda e Kampala kwe kufuna ettutumu lino lyebiina ebinyanyanya bino biba tebyonoona music waffe kubanga omuyimbi ono aba yagenda mu studio n'aproducing oluyimba luno ffe ng'abaagala music ono tubaamu oluusi n'obudongo bwaffe obuba mu luyimba bwe tuba twagala kati kino ekinyanya kijja ne kijjamu akadongo kalinze kemba neesunza okuwulira mu luyimba ebinyanya bino tebyonoona production wa music waffe ebinyanya tebyonoona production ebinyanya byongeramu vibe mu luyimba oba kitegeera kale akadongo kokoyagala ate kajja kunyumira nnyo nga bakasibyemu ekinyanya ekyo nedda n'ekirala abayimbi abo balaba abayimbi abo abasinga n'abantu bonna katolaba ne ba DJ abasinga e Kampala abali bakuba clear music gogambye era nabo ogenda okulaba dakika 2 nga akanzeemu ogenda okuwulira endoolo mu bantu nga yiiyo ate nga abantu tulina okukola bye tukola kati gwayagala kale akadongo akali mu luyimba ate bwe oli kawuliriza obulungi nga kali mu kinyanya obanza yagala ako neewulirize mu gundi yange ku simu yange si kyekyo just gwe kugamba ebinyanya biwa obudde ojja kuwulira amasavu agabirimu atannabizuula gwayagala akadongo kaaka ak'omu luyimba kiwa obudde by the way abayimbi bangi olaba n'abayimbi bo babyagala abayimbi babyagala abatintini be nawulira nga babicomplainingako era ng'olyaga nti nze bannaye music wange simwagala mu binyanya oyo aba alina kizibu kubanga ebinyanya biina n'abayimbi be bimeekinze nga singa si kinyanya nkubuulireyo ekinyanya kale kyenyinza okugamba kisitudde ennyimba nnyingi ezaali zaabula kiringa kati olaba TikTok ereese ebintu bingi ebyali byetumanyi tino tuyinza n'okuddamu ne tubiwulira akadongo kamwoyo kati olaba oluyimba nga akaliga ka Simoni bw'otuuka owantu nga balukuba ekinyanya era kyekyalusitula mukulu tabaduddamu ne balukuba mu kinyanya ekyo singa teri amanyi yadde akaliga ka Simoni we kali olwo nayo hiti abantu gye bakuba ne bakola ki ne banyumirwa ddala nnyo bingi akateeteeyi bingi nawo kamayi mbirabe eyo twaza kakuba n'oba oli mukungu n'otanyenyamu ku kigere booti nze sinyeenya tebinkolera nga MC bagamba muwemulira nnyo ku stage za ye lwaki mutuwemula bannaye gwe bw'ojja no MC nga tokubyewo gambo ddene tetumanya nti wayogeredde omukolo wagugize no anti bagamba omuyamamba ab'omu navumaganya ekika kyonna kati ekyo kyekyantwala ku Emutoni media skills
no gamba eliye tendekero lyaba MC nga nti kasito kwata microphone genda otandika okuyisa ebigambo byagala ku microphone bye binasesa abantu kati ekyo buli mulimo gonna gulimu ekintu kye bayita ethics and professionalism buli mulimo egisinga gyonna ngeri gyotambuzaamu ebintu byokola mu mbeera y'ekikugu kyekyantwala ku Emuton media skills kuba microphone nali nsobola okugyogerirako kitegeera naye nga bye nina okwogera ebituufu nti bwenjogera kino ng'oli yakugamba guno kiri kiwayogedde si kituufu kati wenajja ku Emuton media skills era wendaba omuntu ng'akola ensobi ng'eyo nti ali kuwemula akola ki era nga muyita mugambe ekintu ekyo si kituufu muno gw'olabanga omulimu emyaka gyo gyokka oluusi woyogerera newe giba myaka gyo mulimu atayagala byakuwemula kati ekyo just kibeera ku muntu ng'omuntu bagamba mulya mamba ab'omu kibeera ku muntu ng'omuntu naye kyenyinza okugamba omuntu nga yasoma ekintu kyakola n'asoma n'akikuguka kizibu nnyo okukwata microphone n'awemula mu bantu. Bitumenyere ku bayimbi kibokozi nabo ku stage era otera kikubira wa bifo kye ebyenjawulo gyenjo okuyitaayitirako eyo nsangeyo Robbie abayimbi bangi kuba mwendandika okumenya n'abamu bayinza okunyiiga nga sibamenye naye ebiseera ebisinga era nkwasaganyiza muno mu Masaka Kampala ndi bwe nti Masaka Kampala kati Masaka nina nenkwasaganya anjagala asobola okunsanga ku Chomaz Caesars Lounge ku Kiyovu kwegamba nze oba nayite ntya oba freelancer okitegeera kati obalala sijja kugamba nti obansanga wano kuba obeerawo ne bakubira akasimu ng'ogenda Kyannamukaaka enkya ng'ogenda Laakayi luli ng'ogenda Sembabule yesebo kulabi ne wano ku bagita batya D48 oba D48 kafu kapya nako wekalyawo ka mulembe D48 yeyawo nga wakava ku Doris naye awo waddako enkya tulinayo tugenda kubeera n'ekaziwe kapo live band kati wano wo okolerawo ddi nga tomentioninze wano wo New Dembe Motel nga omanyi motel ebyokola byawo byansula ebyokola byawo tubigabana mbaako kyentwala manager waali waliwo abaana bakola ku reception tekijja kuneetagisaawo nnyo budde bungi kubeerawo New Dembe Motel tusulawo buli lwamandi wabeerawo nyegenyege ng'olwaleero kati nga wola wali twategese embuzi emicomo gibeerawo nenyegenyege okwogera ekigambo nyegenyege just linnya tetukyogera nti nyegenyege eri gye mumanyi lino just linnya erinnya nga wonagamba nti njagala tandikawo ekintu kyange kituume kye kinaleeta abantu vibe bakiwulire mu matu kuba oli awulira nyegenyege kangene nayo ku nyegenyege kati kyekyo just tubeera mu bulamu nga buli ku nomo abantu kujja kunyumirwa security weeri akoye nga awummulamu oba olina omukyala oba toyina era ng'owummula n'oba omuyina era ng'owummula ng'owummula kituufu nti muba ne bye mukozesa of course nga batera nnyo kiteeka ku bayimbi naye of course kizingiramu bannabitone bonna nti DJ of course okuba abantu ekidongo n'ekikwata audience zino ze mukolera MC okujja ku microphone ebigambo ne biflowing audience yonna n'ogiwamba muyina obuntu bwammwe bwe mukozesa of course mulimu ebitamiiza mulimu bye mugaaya mulimu bye munuusa ekyo kisobola okubeera ekituufu kubamu naye nze abasajja ku basajja bempangadde nabo omanye ebiseera ebisinga omuze ogutandikira mu bantu b'otambuliramu nze Yimbaziira oyo mbadde nnyo naye ne Suna Ben nze Yimbaziira kyanywa n'atamiira soda ate nga sikiwa nti soda atamiiza soda n'amazzi byakozesa ye nange mnyinza omuterawo omukono simusangako na chupa emirundi emitintini ate nze newe mpulira omuntu ng'agunywedde ninza okutamiira sagala nagwesembereza naye kati ekyo kyogamba nti
okufuna vibe bw'atosooka kunywa kulya amayirungi ebyo ebiragalalagala ekyo kibeera kituufu ko yakikiririzaamu naye era kuba bikozesezzaako bibakolere kubaala naffe eroza okujja wano tukole bino simaze kunywa biragalalagala kuba nti bukyali misana era n'emisana babinywa kale mu byonna kyenyinza okugamba nti eri ebeera nzikirizayo ng'omuntu naye nga nze sikikiririzaamu kuba ate nze nsuubira oyinza okulowooza nti okola vibe ate n'oyonoona kyekyo kyowulira nti bawemula ku microphone kuba nze kimanyi ku mwenge bemanyi agunywa nga takyajjukira nabyabaddewo ggulo segera kati awo mbuulira otya nti waanaawemula ku muzindaalo ajja kijjukira segera kati nafuba nnyo okuwewala ebintu ebyo era nange nkyenyumirizaamu kubanga nnywa soda n'amazzi ate oluusi era ne soda mugenda kitono yesebo ng'abayimbi balina association of course kati ne federation weeri bannamawulire naffe tulina nowujja nawulira nti yagendamu ebirala but of course waliwo neeri association endala ey'abannamawulire abasakaga entertainment eno mu ba MC ne ba DJ eriyo okwegatta mu bibiina naye ba MC kitambulira ku baana ndowooza ab'emikolo naye owaffe mba MC sikimanyi okwanjula baluna baabu naye kati ffe nga kusaidi olongeze kusaidi endala nga ba DJ era tulina ekibiina kyaffe kitutambuza kyendimu nga DJ olwo mulimu baani ne baani mulimu DJ Daniyo mumanyi oli the legend Daniyo e Kampala mulimu bangi tuli bangi omukulu Mbazira Tone naye mwali mukafaawo sinakafuna okyali eno wansi eno komiti sinatuukayo naye katusabe with time bingi bisobola okujja so mwegattiramu bwegattiza oba kiina kyekibongerako kubeera ofunamu oba memba era obaako kyoteekayo era tubeerako byetuteesako nti kati tugenda kukola ku kino ne tukola ngaffe badijje kuba kati luli mu biseera bya covid abajjukira amawulire ago gaatambula waliwo emmere yava mu kibiina ekyo negabibwa abantu abaali tebeesobola yadde naffe twali badijje nga tetukola ebiseera ebyo naye ng'oluusi obako kobatisizayo ate ng'oddukirawo mu kibiina ate tudduukirire bannaffe abalala abatakafunye yesebo so nga tumaliriza MC omulungi yaliwa omunnyonnyola otya era DJ omulungi yaliwa era radio presenter omulungi yaliwa MC omulungi kansoke kino kigattiwamu ku byonna byeyogedde omuntu omulungi ku ebyo byonna kuba kati byonna biringa ebifaanagana ku ebyo byonna okumanya ky'olina kukola na mukadde ki MC omulungi oba presenter omulungi tawemulira ku muzindaalo tavuma muntu ku muzindaalo omuntu ng'okutta omuzindaalo oyogera tuba twagala tuwulire bikuvaamu nga osomesa osanyusa segera wabula si kutabangula we MC omulungi oba radio presenter omulungi DJ omulungi era yo yalowooza ku music gwakuba na mukadde ki kamukubiddemu kubanga togenda kutandika bbaala abantu batudde otandika okubala engala n'amapiyano abantu bali awo batudde essaawa emu kawungeezi otandika okuba music okwefukula kale kyekyo mu byonna just kumanya ki ky'olina kukola akate mu byonna ekinyonyola byonna just kumanya ki ky'olina kukola ky'olina okukola na audience kijyokolera kale ebirala tujja byongerezaako bannaayi ekyolwaleero nkiwa era kale ebisinga
byensuubira nti bimwandyagadde okumanya mbibuuzizzaako, so emboozi ejja kusigala nga yeeyongerayo. Robbie ejja kusigala nga mufuna mpola mpola okusinziira nga bwe tunaaba tukoze programu zaffe, okuggyako ng'oyina kw'oyagala otusiibuza nako. Sina kinene nnyo naye tweyanza nnyo. Mwebale kwagala Robbie Selector, mwebale kwagala byenkola, mwebale kwagala byenkwasaganya na bonna kuba siri wamaanyi nnyo nti oba nagi natandikira ennyo wala ennyo bakulu baffe gye batandikira, naye at least nawe ntuuse okulaba nga abantu bantegeera. Ekyo kitandikira ku ggwa ndaba, ekyo kitandikira ku ggwa ali ey'okumpa obuwagizi. Neyanza nnyo, neyanzege nze Robbie Selector ne babbosi bange bampa emirimu, ne bakama bange abanteekamu kino, mukulu Mbazira Tone, mukulu Suna Ben, mukulu DJ Mutesa Pro n'abalala bangi nnyo. Ba olugendo banga kukuza mwana bangi bakukwatirako mu mbeera ez'enjawulo. Tweyanza nnyo, tweyanzege, mwebale ku Africa Media. Naye muzeeyi ali ati of late nawulidde nti badde balina show, is it South Africa? Babadde balina show e South Africa, bavuddeyo yabadde yanga 2 era ne bagimaliriza ne bakomawo. Muzeeyi just situation gyalimu just ayinamuko obulumi mu kugulu, naye nga tanada ku radio ne mu maaso awo agenda kubaddayo. Pozi madamu yego tukyalina okusabira mukko kubanga namulaba awo ng'atambula. Sabaana byogerako biyinza okundeeta amaziga kubanga just nfumitirizaamu. Naye Robbie mbeera wali ku ddwaliro, muzeeyi najja mu ddwaliro n'otankubira na ssimu kumpita kujja mulaba. By the way nakunyigira ye mbadde nkyera. Ekyo bangi basobola okunyiiga ku ekyo nga bw'omanyi obudde buno oli wano. Ne bagamba tulane ngamba Robbie bannange nze omuntu abeera wano ku ddwaliro ntambulawo bigere bitaano nga buno we bankubira essimu nenkitegeera, salowooza na ku muntu yenna nowe nafuluma wennyini, naye bagamba nyanguwa nga womanyi ofunye ekyekangu, era nadduka direct ku ddwaliro. Nagenda ne MC Madimbuko T-Pro Systems, twagenda ne tusanga muzeeyi olwalaba emmotoka ebyagiriko ne tugamba bannange kiki kino, era naawe newandibadde gwe just essimu ezankubirwa ze zaali nnyingi, naye newe yalibadde gwe nga toyinza kulowooza kukubira muntu gundi nti gundi muzeeyi yafunye obuzibu okuggyako ate omuntu oyo ng'akuli nnyo ku mutwe. Okitegeera ebintu bino oli asobola okyogera bw'ato n'anyigala, naye ekitegeeza nze simuli ku mutwe ne manyi kyentegeeza olwo ng'omuntu akuli nnyo ku mutwe. Kinali nsobola okukola naye katumusabire muzeeyi atereere bulungi. Nabitegeera luvannyuma nnyo nti yabadde kitovu ate nga nasibyo nga kale singa nategedde nti yabadde kitovu nange nenzija ne mulabako muzeeyi wange mwagala nnyo. Kubanga nange bwe nali ntandika radio eno ye musajja yasooka okunkolera promos eza programu yange kwe nasookera ddala nga ngenda ku muzindaalo. Kale nkutumiddeko nnyo muzeeyi Mbazira Tone, kankusabire kankuteeremu edduwa oyongere okusuuka oddeyo ku radio munnange otuweereze. Tukwagala okyali mulamu, ate ndowooza nammwe abakozesa ebidduka ku luguudo tweyongere okukola kyo. Of course accidents zibaddewo emyaka n'ebisiibo, naye tugezeeko simanyi ngeri gye nkireeta oba nkireeta entya mweyongere okukitegeera. Ate mu nnaku enkulu ezo accident sirina engeri gye zeeyongera oba abantu tuba tubaddeko ki, neewuunya accident zeeyongera nnyo mu nnaku enkulu. Twebaza Mukama nti ate kino tekyagwawo mu nnaku nkulu, but tweyongere okuvuga empola oba oli awo n'ogoberera amateeka ku nguudo, ate n'okumanya nti enguudo tetuzikozesa ffekka, balirira munno. Oyinza okuba gwe munnaye obulamu bwo tobufaako, naye ate munnaye ba road users abo. Kuba naye singa yali adduka ndowooza singa ate birala, n'engeri naye gye bavuga nga beegendereza. Fiirwa omuntu ssebo mu by'okusaaga awo bagenda obbanyumiza engeri akabenje gye kaalimu, butuufu nga mulaba nti mwaluzinze obulamu bw'omuntu mu bintu eby'okusaaga. So gwe munnange road user ali obanga ekkubo gw'olikozesa nga bw'oyagala, obulamu bwo tobufaako, fa ku bulamu bw'abalala. Omanye nti waliwo abalala abakozesa oluguudo abeetaaga obulamu bwabwe. Oyinza okuba gwe nga byonna obikoze mu nsi, ate munnaye abalala ng'obulamu bakola ki,
babutandika butandisi. Anyway, by the way era nga tumaliriza. Walabako waliwo presenter omu yali eyo yali wemubende. Ainake ya posting azina kalabira ku TikTok okwo kwatambula. Ya posting ennyumba ya muzeeyi ngaga nti banaye muzeeyi ebbanga lyonna lye tukuwagidde n'obanga okyasula mu kaziga kafaanaganako bwe kati olusente zonna ze tubadde nga tukuwa mu binyanyanya byoze ng'otegeka ozikolamu ki wakalaba wateka kutuukanga ka video nkawulira buulizi nekyenyinza okwogera ku ekyo yavaayo n'akakomenti kyenyinza okwogera ku ekyo buli muntu aba n'enteekateeka ze ate n'ekirala ennyumba ya muzeeyi tagimanyi tagimanyi ennyumba ya muzeeyi tagimanyi kati nza kukomaawo kubanga tagimanyi. Anyway, totuwadde na namba ya booking abantu balina okuwa emirimu ne social media tukufollowing tuti ku TikTok kuba kati yakyaka teekamu Robbie Selector. Namba y'essimu ndi ku 0755 00 4682 ya obufuna Robbie Selector nga tugenda ROBBIE nobukawo space nowandika KAY nobukawo space nowandika SELECTOR Exactly. Selector na cha ama KTA abalala KT eyange ya OR. Okay. Yes. Kale ye Robbie gotubadde nayo lunaku luno lwaire ebigambo ebirala tujja byongerako atakumira mpeera nsaba abankumire omukama omulungi abanjagalire.